Saya parol dia akan apa? Baju dia kan mutu. Desera uyo kwali. Namba kama wasode. Namba alipaka bamunonya. Bamunonya alikupata. Ebade musenda yabalese. Seba basajja basibuka ekyusi. Ne bamukwata. Okuba agamba Leo bononya mpita mu kisogo so ngambe ebyo munankwata madanga. Chema nyonyomwe. Bwale tekisho Nota sika kalika nabano. Gatenzi bena yezi. Banya bakedoso. Leo musajja wagambe mbuga totuke ekyo. Nati mundo valeseza muza kuma nawo bekengera ebifo munengi akajambya anyamba deyo yako aipi taina uzibu pozinga bwi yakora kembe okola kujo kadi watu omuchamu ataina mu asante waliwo nomwala abadde yakadda abakozesa nga basasula olo chi nga we mulugunya atwe mulugunya omusajja obadde atunulira omuntu amumanyi omuntu gwomanyi tasobola okuva okumacha wali wali wano naye ate kusawo omuntu asobola kubanga osula wali omuntu ono yetugira wano nga tomuma oloza aliwo ekitali kituufu waliwo ekitali kituufu bamubanja abakozesa nga abaana era bwekisinga abaleetanga abakozi n'atuuka eno n'abayita batabani bange kati maybe oba babadde batusinga amubanja olwo asanze abatuze si bakyala abale yasana nabamunyita obadda waali kyekinumye naye muzija gye yajjamu ku kitundu yajjanga mupaka alina ne gye yaddu sikulimba olina minani mukwefuula bamugambye jangu osoma olunya lwange singa ekintu alina kyamanyi njagala otunumye ng'omuntu ekintu kwe kiguddeko obugwi n'omuntu akibadde amanyi ekintu ku mutwe alina kyakimanyiiko omwana ateeka okuba njagala otunulira omuntu sayiniza alaga otegeera sayiniza alaga ng'alabye ekintu ekiguddewo ti saddeniri abali takimanyi olabe n'omuntu aba kala pretending okuba nti takimanyi naye ng'akola kyekango ng'akimanyi osinga entiisa ebadde awo entiisa eyali badde awo bakimanyi bajjeeyo abanyarwanda baabwe ne babattira eno ne bavumaganya abeenu bulungi nnyo batuvumaganya ffe abaana b'oku byalo tegeera
ayinza okuba abadde tamusasula obanga abadde amubanja akasente ke nga kangi nagezaako biwanvuya ayinza n'okuba abadde alina ne information sometimes gyakolaki gyahidinga kubanga ayinza okuba nga ye gye baava eri alina history gwamumanyiiko nga inikesi singa addayo eri ajja kumuwako information nti aliwa kyali eno omuntu gwomanyi omaze naye ebbanga notafokasinga nti tinono omuntu mumanyi olaba omuntu omulaba kiro n'omutegeera ate njagala Lunyalwanda alumanyi era lwayogera era waba ayogera accent ye mulimu Olunyalwanda naye nga yajja e Buganda n'ayiga Oluganda naye nga accent ye mulimu Olunyalwanda ne butya nga tolaba muntu era nga tomanya nti omuntu wange abadde wano ate kati kusaawa envanyuma kati omulaba okkiriza nti muntu wange wekiraba bamunoonya omuntu talabe wekiraba wedda banoonya avunula Olunyalwanda talumanyi talabika ate nga ayimiridde wali omuntu owuwo wennyini bakuzuulidde omuntu wenkiwuunibwa nti ate jangu olabe nti kityo kigaanye ate n'agaana bwe buzibu obukirimu ekyo kwembeera eno kino ekiguddewo ekyokwetuga kitukubye ekikangawa ky'amaanyi nnyo kubanga ali kigenza okuzuuka ng'ate omutuuze munnaffe omwana we ate nga aliraanyidde dda awaasula kati kituwadde ekyokwebuuza mu mitima gyaffe ogamba oba tubadde tumanyi yeetugiddwa n'aleetebwawo oba yeetuze bwetuzi tututegeera bulungi katukwase kati gavumenti katwale kiki egenda okutugawa poliisi bagende bakebejje omulambo balabe obweddamu ebiri mu kitabo wakoma ddi okumulaba wayeseyo omwaka abadde abeerawo oba bwebagamba tugenda minaani alina okugenderako ku maiti kakali ate asigala alina okugendera yoyo taata mwaka mulamba si mwana wentu wa muntu lwajabuuliza erinnya ebizina ebirala ate amaze kuba simu kati bwe buzibu abasajja baleka nga batuzadde nga bate Rwanda ate yabalekanga baterwa muzaalawo mwana we namba ezo namba 3 tubadde tumumanyi nga mulalu ye ng'atuuka ekiseera tetwazinanga naye mukyaki wa magandazi kino yazinanga lwaki amanyi abadde tagamanyi eyo ye yalimanga omukyere yazimba eri akayumba mu Kisenyi ere mu Kitoogo eyasulanga eyo ng'atuuka ekiseera nezivaako temumanyi sisi ye yali yabaleka abasajja bazaala mu abaana ne babaleka eyo kati ensonga lwaki abaana abo bakula ndowooza ne maama waabwe kati ensonga lwaki bwazze kuno alondola kitaawe taata we n'atategeera mwana we olabeko omuntu oli engeri gy'abadde omuntu oli abadde mbw akoze bw'ati nze mbadde ntyayo ekiraga nti mukuba nti oba okwetugira awo kiyinza okuba nga tekisoboka akantu kampi nnyo omuntu abadde muwanvu ensawo y'empanike ate yonna etobye ate muntu ateekwa kuba nze mbadde manyi yavudde n'eyo
oyo omwana teyabadde mulalu nze ebbanga ffe tetwamulabirako wano ng'abeera wano wa taata we wamma si mulalu omwana oyo ebbanga lyazze lyabadde kuno ku kyalo kwe tumulabidde nga mulamu bulungi nga taliiko ddala naye eyinza okubaba nga ebizibu ebingi bye byamuddusa wano n'addayo eri e Rwanda kati bwe yatuuse eri bamulowooza embeera n'emulemerera n'ayagala okudda bwe yazze wano famire ye n'emwegaana n'asalawo yejjewo kati bayinza okumwegaana kankubuuli anti ekyo tokyogera ti famire ye yamwegaanye anti kaakati ayinza okuba yabuze bubuzi okutuuka ewa ekizibu kyatuusa wano naye togamba nti famire ye weeraddewo Gracias embeera okutwaliramu tebadde mbi nnyo waawo kubanga era ebibusanga byebiri n'awalala naye kino saa zibadde nga 2 nenfuna amawulire wawankubidde nti abadde ali Mike akubidde Felix yakubye essimu nti mmange eno basuddeyo eri omutwe yetugiddeyo ku muti okujja yamusanze ali ku muti awo n'abatuze batandika okujja mpola mpola era mu budde mutulinda poliisi tuganya abantu okutuukawo wali oba oluusi poliisi bwenaleeta embwa oba olusinza okujjula obukakafu omuntu ono yaleeteddwa atya n'olwekyo yensonga lwaki tuli wano naye ng'embeera bwetyo batera nnyo waliwo omuwala gwe basuula era eno ku kitoogo wansi nekirowezebwa nti baleeta muleete kubanga guno ogujja tetufunanga lipooti ekakasa nti bamujja mu kitundu gundi bagundi n'olwekyo okunoonyeza kwa poliisi naye bali tusaba tetuddizeko feedback tuddize tumanye kuba kiba kizibu era omuntu yafiira wano naye kati poliisi fe omanya nti ewe mutu tetumanya nti gwe gwayo mu kunoonyeza kwayo ete okuba nti etubuulira ekituufu nti awo omuntu ono kinaki okusinziira yobwelina obukugu bw'okunoonyereza okusinziira ku muntu engeri gye mumulengerayo ali yeetuze fe tulaba omuguwa guli mulago n'omuntu ng'ayimidde ali mu yero ekifaananyi kiraga ngaera omuntu akoze eki yeetuze oba atuze bundi ne bamuwandikawo kwe gati kizibu fe okumanya oba waliwo ensawo oba n'ebiwandiiko mu mpale kuba kiba kizibu tetunnamutuukirira okujja tulina poliisi ekola ogwayo then oluvannyuma lw'okuzuula oba mulimu ebiwandiiko oba ekyoka etunoonye etubuulire olwekyo tuli wano tulinda poliisi mu ngeri emu n'ekyokusaba episo wuno wano adira giso era tuli wano tulinda ki poliisi kuba poliisi yakitegedde dda okufa ku giso wangu nnyo namukubidde nga nakutuuka wano eno kyali kibaddewo ye security lwakuba nti poliisi ebe tuli wala naye ng'ate era security esa etwandikamu ffe bantu kisinga omuntu yanjira omuntu nga yakajja mu kitundu n'olipooti newa ssentebe kiyambako okutaasa kuba poliisi nibwe nabeera kuba ne mu bibuga mirambo eyo gyabagisuula yadde poliisi weeri naye twageza tusaba ne poliisi bwe tuba nti poliisi naye batusembedde mu kitundu nakyo kiyambako obumenyi bw'amateeka okukendeera n'abatuuze okwanja kubanga batya naye kati poliisi etuli wali okuva wano mu mayiro otambula 3 nnyo okutuuka poliisi gyeri kale tusanga obuzibu naddala nti ssentebe nsanga obuzibu kiro bakuleetedde omuntu ali awo tomumanyi saa mulanda gwakiro bamukubye kati owuli obuzibu okutuuka okutandaga poliisi weri mayiro ngalwekyo kyalibadde kirungi okuba nti poliisi oba oluusi naye gavumenti etusemberezaako mu kitundu kubanga ow'okuzimba poliisi ettaka lyaffe weeriri ng'omuluka lwakuba nti poliisi ekyagaana okukola kuba ekifo kyo weekiri singa kisoboka gavumenti yalituzimbiddwa poliisi era nekola ki netwongeza ku bukuumi erinnya weeraddewo Gracias amanya nze Mawanda Frederick omutuuze w'ekalagi wano tufunye ekikangabwa ekyokufiibwako mutuuze ono gwetutamanyi oba mutuuze oba balese muleete tetumumanyi oba batuze mutuge tetutegeera naye tufunye ekikangabwa kyamaanyi ate si kyekisoose waliwo n'omuwala omulala gwe baleeta ne basuula eyo wansi ku mayanja tubasanga naye bamutuze n'embeera eriwo tetugitegeera abantu baleeta abantu mu bitundu nga tetubategeera tebabanjula ewa ssentebe naye tetumanyi kituufu oba batuze oba yeetuzenga ye ng'omuntu katonda yekka yamanyi naye kyetusaba gavumenti etuyambe
etusembereze security kumpi tusobole okufuna emirembe. Osaba poliisi bwe tufuna obuzi wano eno poliisi etuli okumpi ziri mayiro nga 4 kitundu kube poliisi gye tulina eri Namusera iriwo mayiro nga 3 kitundu. Kati obubeerawo bw'ekiro tutawaanira ddala bodaboda tebagala tuvuga. Abamu batugamba nti Kalamojja ani gwe mutwala Kalamojja olw'embeera nga bw'ogiraba. Naye tusaba gavumenti etuyambe. Okuva eno okutuuka eri poliisi watwalira boda batwalira bwe bubeerawo bw'ekiro batwalira wakati w'omutwalo n'akanaana. Bwe bubeera emisana 15 ku 4 bwe batyo. Seyeka okusinziira ku kye mulaba. Ndowooza baleese muleete kubanga bannaye embeera yo toyinza kumanya nti oba kyabaddewo kitya, naye ndowooza baleese muleete okusinziira nga bw'alabibwa. Essebo alabibwa ati embeera gy'alimu alabibwa nga baamukubye kugamba ne bamutuusa ku mbeera etategeerekeka. Essebo wano wasangiddwa aleebeeta ebigere bituuka wansi oba ali mu bbanga? Ebigere bireebeeta. Essebo ono ye teyeetuze, alabika babadde n'ensonga zaabwe ne bamuleeta buleesi ne bamusiba. Kubanga lwaki olowooza bwe kiti? Tetumanyi kuba eno kifuuse kittiro, era tusaba abakulembeze batuteeremu obwangu babe nga bakola ki batwekontoolya, kuba kati eno noli omukyala bamuttira sayidi eno era ne bamuleeta eno bataano ne babaleeta eno mu kitoogo. Omulambo gubadde anti kuba yo tereebeeta era yeesigamye bulungi ku muti n'omugwa gwe basibye waggulu munywevu nnyo, kuba omuntu bwabanga mutupu yeetuze n'ekisawo kiri waggulu kyalibadde kiggwa tekikyagudde. Kye kitusuubira. taliiko nga biwundu? Taliiko biwundu. Yakubiddwa nnyo nga tannaba kutuusibwa, kwegamba embeera gy'alabikamu gye bamwesizaamu yakubiddwa. Kuba atugiddwa olulimi luvaayo. Singa abadde nti yakoze ki kyandibadde nti kiraga nti muntu yeetuze butuzi, naye bamukubye nnyo kumutuusa ku mbeera eyo. Olulimi teruluvaayo. Nange mbadde ndi waka omwami oyo era yatubuulidde n'atugamba bannange muntu yazze yeetugidde nemmanga muntu kyoyo nenziruka ne muzzukulu wange ne tutuuka tusanze n'abalala nga 2 3 bavaayo. Nze nentuukirawo ddala awo ne ŋŋamba si ku lwanga wange, ne mwetegereza nga simumanyi okutuusa lwenzizeeyeeka. Naye ndaba gye ndabamu omuntu ono teyeetuze bwetuzi. Baamuleese bamaze okumutta, kwe kulimbalimba okumusibamu akaguwa ako n'ensawo ne bagiwanika waggulu. Baze ntunuulidde n'engalo nga ziriko ettaka, ebigere biriko ettaka ate nga temuli ngatto. Tewali na bbanga liraga nti omuntu ali mu bbanga. Omuntu eyeetuze abeera mu bbanga. Owulidde? Naye yeesigamye ate muti n'ebigere biri bwe biti ku kiti. Owulidde? Zaawo wenkoma okumanya ebyange. Embeera eno yeesoose okuba mu kitundu kino? Wano ewaffe yeesoose. Eyokubiri twagiwulira era eri Wahaaji omuwala gwe baaleeta. Tubadde tukyalimu eyo ensisi ate kati eno yiino. Zaawo mu kulaba kwange bwe nalabye, naye mutima ogwange nkikakasa omuntu teyeetuze baamuleese bamusi. Soboka lumanywako
Esimu alina bbiri temulirira nayo afande layini oba ziri omwo kituufu layini ziizi nompa Neze mwefa banzi kamulapia. Wale kanzi ya malago mala baganyidi. Gweto tonzika lekayo. Tonzika lekayo. Polisi nanzi. Kamuze Eno, ekiteyi. Ani mutabaniwe. Mutabaniwe. Abando labi. Wena kugamba abanda nkubira wali. Abanda nkubira wali. Ate yalimu omukyere. Na minani abanda nkubira wali mpaka bakuma omukyere eno mu kitogo. Ani? abaddeko ekikyamu nga yatabuka omutwe ng'atuuka bw'ati nezivaako yali kuno yavaako yavaako yaddayo naye alina ekikyamu akola bw'ati nezivaako n'akola bw'ati nezirako n'akola bw'ati nezivaako alabika yakomyewo nga biriko alabika yakomyewo nga biriko